tusanyusa okuddamu okulaba weewaawo nange nsanyuse nnyo ate mbadde sisuubira olwaleero nti mugenda kujja ennaku zino obadde wambulako nga byekubira akasimu ate ndi bize kati ndi gyendi naye munnange osanyukanga nnyo okubeerayo ne munno oba mukwano ogwo kati nze ndi mugandawo ng'abeerako oko bize abantu tebali bize okimanyi omuntu gyakoma obutaba bize gyakoma okusumbuwa n'okwonoona yonoona ebintu bingi kaakati nze okubeera bize nkyenyumirizaamu era siyinzanaga nti bajjajja bampadde emirimu mingi bakendeezeeko bajjajja bongere batuwe emirimu kubanga kana kadde ke tulimu abantu bali mu maziga okuzza abaana ku ssomero abamu balina bye batunda naye ffe twebaza bajjajja nti tetulina kye tutunda abaana okuddayo ku ssomero kubanga twabategeera ate ng'abaana basoma era nkubiriza nnyo abantu muweerere abaana kubanga ebintu bigenda bikyuka ojja genda okwekanga nga tewakyaliwo kyosobola kukola nga tewasoma ffe twenyumiriza mu lubaalo ono ate ntugamba nti oba twasoma oba tetwasoma naye ate tetukitwala nga advantage butaweerera abaana nti ffe tetwasoma naye tufunye abaana baffe bo tubawe omukisa basome kubanga omwana asomye alinga bulooka enjokye tegwesa mirimu ne bwekutukamu bagikoonerakoonera mu kkubo eddamu neefuuka ettaka waliwo n'enjogera egamba nti ng'ona okweka omuddugavu ekintu kiwandiike okusoma kutusumbuwa era ng'onoyagala ekipande kyo bakisome bw'omala okiwandika kiteekeko akagambo wansi tokkirizibwa soma bintu bino nze nali ku mikutu mingi egya WhatsApp gurupu naye kyanzija ku gurupu nyingi ntwala omukisa guno nkyogera abantu oba oliawo balirowoozeza nti oba neeyisa bubi munnange gurupu ebintu ebikayanya abantu byanguyira nnyo abalala okubiteesaako naye bibakulaakulanya tebanguyirwa biteesaako okujjako ku gurupu avumye buli muntu avaayo kale naavuma bw'atyo oli wateekako ka vidiyo ku gurupu akatakwatagana na mukutu buli omu avaayo n'akoogerako naye osobola oteekayo ebyamakulu n'obyogera ataddako ku ggwe n'abuuza bubuuza ku bantu mbadde mbabuusaako nga tawuliriza n'olwekyo ndi musanyufu nnyo okuddamu bakyaza ate mwebale nnyo okukola ebintu bino nga bwe tubibawa ne mubiteekayo nga tuba tubibawadde kubanga kibi nnyo ffe gye tuvuddeko emabegakaawo nga wabeerawo ensonga yonna nga ya buwangwa ab'amawulire babeera bajogera baga nti Katemba atali musasulire yabadde egindi naye we tuba nga olwaleero tusobola ovaayo ebigambo ne tubyogera ne bigenda nga we biri ekyo kijja kumpa essanyu ndi musanyufu okubanga abantu bangi bavuddeyo ku TikTok okwo ne boogera ku kigambo buwangwa era nnyongera obbakubiriza ababumanyi n'abatabumanyi mubwogereko kati abategeera abantu bakitegeere nnyo nti obuwangwa gye buli ffe tujja kujjanga mpolampola nga tutereeza awo mba mwonoonye naye nga mwogere ku nnono mwogere ku kyomanyi nekyotamanyi kyogereko naffe wetujja okuva tutegeere nti ono ekyayogedde yabadde takimanyi katukitereeze kubanga yayogeza mukwano mwebale nnyo mwebalire ddala ekyo ndi musanyufu ku lw'embeera eyo ate ekirala eri abo aboogerera obuwangwa nga mutwalibwa ng'abamanyi ne mwogera ebintu ebitategeerekeka mweddeko era musooke nga mwebuuze beerako ne gw'obuuza nga tonnaba kwogera bigambo bigenze wala
bakuwabule ojja oyogera ebintu ebituufu ebigenda okunyumira abantu ate bajjemu n'ekyokuyiga. Waliwo n'omwami namwogerako kemabega kaawo yajja okuwangira omwana ejjembe nga byawanga bifu kubanga okumanya nga byali bifu ye mwennyini ye yatuulwako ejjembe ate lyagenda naye at least kyategeereka nti amayembe gye gali mu nsi era bagawanga. Naye nga enkola gye yakolamu teyali ntuufu yadde n'akamu kubanga we tuba tuwanga ejjembe mu Buganda likwata nannyini lyo ne liragira agenda okuliwanga byebyagala by'abaakola. Kakati n'abantu boogedde nnyo ku kigambo musambwa naye olwaliro twagala tutegeere omusambwa kyeki gujja gutya okufuuka omusambwa era waliwo emisambwa gye tumanye egy'amannya ne wabeera n'emisambwa egy'ebyalo ne wabeera n'emisambwa egy'omu bika mwe tuva. Tutandike n'ogw'omukika. Bassebo ne bannyabo ebika byaffe biriko emisambwa naye jjajja gitya okufuuka emisambwa nti bwoddayo emabega bajjajja baffe baakola ensonga ne bakola bulungi. Kyempita okukola ensonga kyeki baasamira lubaale mu mazima n'obwenkanya ate ne bakola ebintu mu bulambulukufu bwabyo kubanga obeera otunudde kati olwaliro ekitulemesezza obujjanjabi nti ebintu ebimu tubikola nga tetumazeeyo bulombolombo bwabyo. Eddagala ennona yali ey'okuttale yanjawulo nnyo ku bwe yabanga nakati bweri nti waliwo emiti gye tunona ku ttale eyo ng'otuuka ne weebaka nawo n'ogwerula n'oguyiwako omwenge ne weebaka. Lwaki weebaka? Okunyweza amaanyi g'omuti ogwo n'obulombolombo bugukolerwako gusobole okuvaayo gukolere kye gulina okukola nga bwe gutyo bwe gulina okukolebwa. Eriyo emiti ng'ogenda n'ejjambiya n'osooka okukuba ejjambiya n'ogunyiiza n'ogukola ebintu byonna ebigutulugunya n'ogufukira n'olyoka ogusima n'oguleeta nga musunguwavu nga obeera ogusalira enkoko togisalako mutwe ogutema butemi oba okitegeera n'otema. Ebyo byonna bikolebwa okusobola okunyweza obuyinza bwaki bw'eddagala n'emisambwa gino egibeera gy'ekkira ku miti egyo kubanga okuwulira nti guno mutatembwa okuwulira nti guno mugosoola emiti egyo okutuukiriza obuyinza bw'erinnya eryo waliwo ebintu by'olina okukola. Naye kati eddagala oluusi tuligula mu katale naffe ntugana tuli basawo eddagala olumu tulina n'abalituleetera noga nti gundi ojja kundetera omuti bwe guti ne bwe guti avudde mu bulina mukyala we n'aleeta eddagala ky'oba olaba nti olumu obujjanjabi bulema ate nga byenkozesezza n'oli byakozesezza ne weesanga nze mbikozesezza olumu ne bikola ki ne bigaana. Kati abajjajja abo baakolanga obulambulukufu bwennyini. Kati mukola obulambulukufu bwennyini obwo baatandika emizimu gyabwe gyakoma nga giriko endagiriro n'olw'emiti gye beenywerezangamu nga bakola ebintu byabwe n'obuyinza bwe baalina abantu abo baatandika okulabikira abantu ab'ebika byabwe ne batuuka nga tebakyali mizimu nga gifuuseemu misambwa. Ky'ovola nti osobola osanga omuntu ng'agamba nti ffe waffe tulinayo omusambwa baguyita mugenyi n'omuwakanya. Mugenyi si musambwa biki naye gubeera gwa kika ki. Ffe tulinayo omusambwa kati waliwo omukyala mukwano gwange mpitirabeera naye maama Nambi balina omusambwa ewaabwe baguyita Namugombe. Kati goyinza okunoonya Namugombe omulala baguyita Nakyongo. Nakyongo yali mukyala Namugombe yali musajja baali bafumbiriganwa naye bombi kati misambwa era beemezaamu n'omuti. Bw'oba onoogenda ku musambwa ogwo waliwo omuti. Kati egyo gye misambwa egy'ebika byaffe babeera baali bantu
ne bakomawo olw'obuyinza bwe baalina n'enteekateeka gye baateekateeka ne bafuuka emisambwa. Egyo emisambwa otera okusanga erinnya nga liri mu kika naye nga ate togenda kuddamu kuliwulira wantu walala wonna. Kitegeeza nti ogwo guba musambwa gwa kika ekyo nga gwajja nga yali muntu olw'obuyinza buno bwagenda busukkuluma n'afuukamu omusambwa. Ne tuba n'emisambwa egy'ebyalo. Emisambwa egy'ebyalo era ge mannya g'ebyalo gennyini. Nga bw'owulira nti kati kino ekyalo bakiyita Lweza. Mu kutegeera kwange mmanyi nti wateekeddwa okubeerawo omusambwa ogwo gwe bayita Lweza. Naye olw'okuba nti abantu tetukyayagala kunoonyereza na kumanya ebintu bingi, kati tetukyasobola kunoonyereza misambwa egyo na kugitegeera. Era bwe tuba tuteekateeka emikolo gy'okusamira twesanga nga tutwala endeku y'omwenge mu kasiko, mu kabira, wansi w'omuti nga twanjulira omusambwa ogwo omukolo oguli ku kyalo. Ne tukuwula n'emisambwa emirala ebyalo ebiriraanyeewo. Era emisambwa egyo omuti ogwo gyateranga kubeera mu miti oba mu mayinja nga gya byalo. Awo we baatwalanga omuyiro gw'omwenge ne batwalawo ekijjulo ng'olumu enkuba egaanye okutonnya, olumu omusana gugaanye okwaka, olumu ng'abantu tebabaza mmere. Era obeera ozzeeyo emabega nga essente tezinaba kujja zino ezigula zitugulamu ebintu. Abantu ebintu babiwanyisizanga ku muti gwa kyalo. Oyinza okumbuuza babiwanyisanga batya? Amakungula we gaatuukanga nga atalina binyeebwa, atalima binyeebwa, atwala kasooli ku muti ogwo okwebaza. Bajjajja mwatuwa enkuba ne tulima, kati tukungudde, n'ateekawo ekibbo kya kasooli. Bwe yasangangawo ebinyeebwa nga tabirina, ye ng'atwalamu ebinyeebwa era nga yeeyanza. Jjajja mukama wange neeyanzizza nnyo, nange ntutte ku nsigo y'ekyo kyesaakola kyesaalima. Kaakati ate yaleetanga lumonde, bwe yasangangawo ekibbo kya kasooli ng'ate naye akikola ng'akitwala. Jjajja teyanyiiganga. Nedda jjajja olwo yabeeranga awaanyisa n'okugabira abantu ebintu, kubanga omuntu yagambanga nti gundi yampadde ekibbo kya kasooli atuuka amulangire n'omulangira. Jjajja yampadde kubanga yasanganga wali. Ate ekyalo kyonna kyabanga kirina okutwalawo olw'ensonga nti na buli muntu awo we yafukamiranga mu biseera by'okusaba ng'agenda okulima ng'asaba okubaza, yasabanga ku muti ogwo. Ekitegeeza yaddanga mu mativu nti jjajja yampadde kye namusaba. Omuntu yasibangawo embuzi n'agamba jjajja nti njagala ndiga. Era yaleetanga eyajjanga okunona embuzi ateekwa okuba nga yajjanga n'endiga. Kakati ono yasaba embuzi naye bw'asangawo endiga ayimbula buyimbuzi n'agitwala n'amanya nti ndiga ya musambwa kubanga njijje ku muti gwa jjajja wange, ekyalo n'akyogera erinnya. Kikyasoboka okubaawo mu biseera bino? Kati tekikyasoboka olw'ensonga nti nali njogera naawe luli n'agamba nti n'ebibira ebyo nabyo byakuumibwanga misambwa. Naye emisambwa gy'ebyalo ewa jjajja wange ye Bulemeezi waliyo ekibira, bw'okibuulizaamu ekkubo obula. Singa ogezaako n'otandika okutambula n'oga nti oba mbuze oba lino lyekkubo erintuusa ng'obula. Kati bwe mba simanyi wendaga. Tobuuza kkubo gwe ly'okutte lyoba okwata lijja tuuka likutuuse w'okola ki? W'omanyi bw'ojja ofulumira nga tebabuulizaamu kkubo. Oba okitegeera, waliwo ekizinga kiriko omusambwa, tosabirayo piro. N'osaba piro nti oyagala kwezizika, ogenda okuzza amaaso nga bakuzizisa omusoto omunene, tesabirayo piro. Kati emisambwa gy'ebyalo gyo gyabanga n'emizizo. Nga bw'olaba nti obulo tebugenda ssese na guno gwaka. Era teri mukolo gwonna gukolebwa ssese nga gukoleddwa bulo. Nga bw'olaba nti ebugerere tebookyayo lumonde. Kati emisambwa egyo egy'ebyalo bwe gito bwe gyakolanga ki? Bwe gyabanga n'emizizo, emizizo egy'enjawulo. Nga bw'olaba omusambwa oguli ku kizinga Luwero tegenda mukazi.
kabenga yakula atya tegenda yo mukazi era ekizinga ekyakeyo ky'emirundi 3 naye nga kyeyo kyalwakuba waliwo abakazi abalokole abawalaza empaka ne bagendayo mbu bagendayo kusabira abantu balokoke kati omukazi wagoba ku kizinga okwo tagira tava mu lyato waliwo ekizinga bakiyita mawungwe tekinywerwako njaye waliwo ekizinga bakiyita ziiru ekizinga ziiru kiriranye ekizinga bakiyita mbulamwalo bakiyita mbulamwalo ku mbulamwalo kuliko enkima mpitirivu nnyo naye ku ziiru tekugendako nkima oyinza okujjukira sitole yalimpa bagamba yagenda ku kizinga ng'alina enkima ogijjukira baali bogerako ekyo ekizinga kye bayita ziiru tekugendako nkima mbu sikirinako bukakafu naye abakiwanuuza bate bakiwanuuza yali ava ziiru ate yagendako n'enkima ku kizinga ekyo enkima tezisala kuva wano mbulamwalo kugenda waliwa ziiru olw'obulombolombo bwakwo nazo zennyini tezigendayo tezeetwalayo gemaanyi g'omusambwa ogw'ekyalo gwabanga gulina ebintu bye guziza ebyenjawulo naye omusambwa gwabanga gwa kitiibwa kubanga gwe gwagabanga buli kintu kyonna ekiri ku kyalo na buli muntu kyabanga ayagala era omuti ogwo erinnya eryawamu lye bagutuumanga baguyitanga lwayo ogwo omuti baguyita lwayo kwe kwalira buli kintu ab'emmere baleetaawo ab'ensolo baleetaawo pozi kyesaamanya nti abakazi baleetangawo omukazi ayagala okufumbirwa omusajja najja bamunonaawo eyokuba nti abakazi babajjanga ku muti wabula ndowooza era abakyala bafukamirangawo nga basaba obufumbo mu ngeri emu oba endala era nga wabufuna addeyo ne yeebaza omulimu guno ogw'obusawo saawa eno okuguyita omulimu kibi si mulimu buweereza era kyova olaba nti abantu baddanga buzzi ne beebaza oluvannyuma lw'okubanga babeeranga bamaze okufuna bye baagala kyova olaba omuntu wajja mu ssabo ne bamusaba ssente nnyingi abasinga bagamba nti oyo musawo n'okukola takola lwaki asaba ssente nnyingi bwe zityo okitegeera kubanga kiri mu nnono ya buwangwa bwaffe nti ew'omusawo beebazaayo buki bwebaza kubanga kiviira ddala ku musambwa guli gunnannyini kyalo nti wewasabangayo kyoyagala n'okifuna waddangayo n'ofukamira ne weebaza n'ekiweebwayo kyo nakyo n'okiwaayo olw'okusiima ebyo ebyakola ki ebyakukolerwa tulina ekizibu abasawo ennaku zino basusse okukozesa amaanyi g'obujjajja mu ngeri etalimu bangi tubalaba naye oba oliawo abamu situlina bwogerero ekyo kyoyogerako kireetedde abantu okujja ku mativi ne rediyo nga bagamba nti amayembe babeera bantu era bagamba nti amayembe abantu bayingira mu ssabo simanyanga ono nayefuula ejjembe njagala okubuulira tewaliwo duplicate watali oligino nze omuntu yenna eyeekakasa ng'agamba nti ejjembe teririiyo ajjeko wano ewange mwaniriza ku bwereere ate ndimuyitira ali oyitire kwawo tunayingira naye ajja gamba nti nze nfuuseemu amayembe naye njagala okwata ettooki okwata ettaala eyaka ennyoso okwomulisa essabo lyonna olirabe bulungi okonekonere ku bisenge owulire temuli bipapula temuli kintu kyonna kati omale otuule oggalewo oluggi bwe gatajja gamba nti amayembe gakiyaayi wali duplicate nga tewali oligino n'olwekyo abantu abakozesa embeera y'okufera nga bakola ebintu byabwe nga byakiyaaye bakola wayalingi mu masabo bakola biki basebo ne bannyabo mutwonoonera buwangwa obuwangwa obutuufu gye buli
obuwangwa obwakutamyanga emiti bajjajjaffe ng'akutamya omuti ng'agugambye bugambi bigambo ne gukutama n'agunogako eddagala obuwangwa obwo gye buli obuwangwa bwasengulanga ebbwa mu kifo ne buliteeka mu kifo ekirala gye buli naye obuyinza bw'emisambu egyo ffe ng'abaliwo ku mulembe guno tetugoberedde mitendera na migenzo kulaba ngeri gye bikolwamu kyovula nti ebimu bitusumbuwa naye ng'ebyamagero bingi nnyo mu bujjajja nga bikolebwa misambwa. Abantu abalagulira ku mitimbagano abantu abalagulira ku mitimbagano baganda bange ekyo si kituufu ekyo si kituufu nkiddamu ekyo si kituufu afadhali singa wabeerawo omuzzukulu ng'ayagala kulaba jjajja wabeerewo n'omuzzukulu omulala amumuteere ku ssimu afadhali oba kijja kukola omuzzukulu ng'ali eri ku ssimu ne jjajja wali wano basobola okwogerezeganya niyo oleme kutuula mu vidiyo nga bwe ntudde wano ng'oli ku live otandika ogamba abantu mukube essimu mbalagula ekyo si kituufu Lubale wa nkiso Lubale wa kyama Lubale tasobola kubeera mu lujjudde lw'abantu nga otudde bwoti n'alinnya era abantu abo ntera okubalaba nga bakola ebintu naye nga babikola mu ngeri etali ntuufu ebintu ebyaliwo mabegako ku radio ng'omusawo abeera ne recording ey'olutambi n'agenda nalwo ne baluteeka ku radio nga n'amasimu abaagamukubidde bamumanyi nga gw'onyigeyo okumukubira ku ssaawa eyo nga tekola ki nga teyitamu n'abalagula n'agamba kebera wansi w'ekitanda olabe oli n'akuba enduulu wawe nsanze yesawo ya ssente bassebo ne bannyabo ssente ze tukozesa mu Uganda tebazikolera wano tewaliyo musambwa gufuusa ssente teri musambwa gufuusa ssente ndabye ku TikTok okwo mbusimanyanga balina amajini simanyanga ba Luminati simanyanga ba Lucifer bassebo ne bannyabo singa twali tumanyi omusambo ogugaba ssente nga bw'oggalawo ekisenge ogulawo kijjudde singa tetukyalagula singa tetukyagulawo masabo gano singa tokyansanga kwadiwe yanga ngenze kunoonya ssente singa tokyansanga mu nnimiro nga ngenze kusimba bitooke kubanga nandibadde nange nkyekolera nganze omuntu agenda okuwa obugagga naga nti weereza ssente zenkanankana n'erinnya lyo mwasiruwala temukyategeera mbu nina emyaka 2 weereza emitwalo 2 nze mbadde nga nze ntero birabo ku internet ku TikTok nina emyaka 3 weereza emitwalo 3 n'ekitundu gwagenda okungabira obugagga obuli mu buwumbi ekikunsabisa 3 zange n'ekitundu kiki kyovola nammwe be bazijjako si kyabasasira bazibatwaleko kuba temutegeera ogenda kumpa obugagga ate nsooke nkuwa ssente emitwalo 3 teriyo wano musambwa guweesa ssente teri musambwa gugaba bugagga wabula wetusamira lubaalo ono wewula ebizibu byaffe kubanga abantu abasinga ekizibu kye basinga okuba nakyo ssente zimpita buyisi mu ngalo kitegeeza nti wafuna emitwalo 2 ng'omwana alwala nga ziyitawo kyateetegese bwafuna emitwalo 10 ng'omukazi agwamu omusujja bwafuna emitwalo 3 ng'afuna akabenje kati Lubaale kyakola bino ebibadde bikusumbwa bino ebikusomoza ebitwala ssente zo nga teweetegese byajjawo bwe bimala okuvaawo kati olwo ng'otandika okukola ssente nga zituula nga mu nsawo zibeeramu kubanga ofuna omutwalo n'ogugattako muki omulala n'olwekyo omuntu wasamira mukubiriza kukola nnyo asobole okugattanga ku kyakola ki ku kyalina era omuntu wasamira bw'obadde okeera ssaawa emu ey'okumakya tandika okuzuukuka 11 kubanga ebyali bikusomooza byakola ki byawona bwe kityo nti bw'okeera ku makya ennyo ne bw'oba tolina mulimu gw'ogenda kukola okeera n'ofuluma n'osaba jjajja n'omugaa jjajja nzuukuse naye nsaba nkeere n'omukisa gwange ebitukuba ebisiraani tubijja waka muntu azuukuka niye yayamula woowe maama bukedde omunaku waabwe ngende endaage sebo ojja kudaaga
maama yerero nzo omunaku wabo bannaalyaki era kijja kubula wabula omuntu bwokera ku macha nga wakazuuka si nsonga oli musamizi oli musiramu oli mukristaayo oli mulokole oli muki tewali wali birungi nga mu ttaka lino fukamira vunnama saba mu lulimi lwo teke kyenyi ku ttaka vunnama bajjajjange bakama bange bukedde embeba z'okumpisa mu kiro mbasaba nsi tusenga sina program eby'abantu bangi nga talina kyatunda nga talina kyatunda naye nga naye agenze mu kibuga kuyiiya nena nnyukamu n'akaki n'akasente fukamira teeka ekyenyi kyo ku ttaka saba bajjajjange bakama bange nzituse oba oli bulaaya oba oliwa kikole oli mulimpa obujulizi fukamira vuna mateeka ekyenyi ku ttaka bajjajja bange bakama bange nsituse nga ngenda kukola nsaba okutambula n'omukisa gwammwe gunkulembere ngende nfune ekyenyi kiteeke ku ttaka saba ebintu ebyo genda gy'okolera ofune bw'okomawo enkeera waalo wagenze tolina kwolwo kwata ebinusu muno oba lupapula muno bw'ovunnama gino emikono nga gitunudde waggulu ng'ekyenyi kiri mu makkati g'emikono gyo gamba nti bajjajja bange bakama bange omukisa gwenfunye ngujjemu sente zino nsaba nammwe mbaweeko lwaki ekimu eky'ekkumi zaali sente za lubaale bano beesibako kyesi ezo waziwanga lubaale ekimu eky'ekkumi nga ovudde okukola sente zofunye nojjako 10 ku 100 n'okiwa bajjajjaabo ate sente ezo bajjajja baakomangawo nga batulambika bye tuba tuzikolamu n'ekirala sente zezimu olwazi omwana osobola okuzikozesa anti kyekyo kyenkugambye naye eza kyaki ate bwe zigenda zidda ziba zaani zaaba abasumba bennyini gwali olabyeko edduuka lya Bugingo anansonyiwa Bugingo yannyumira nnyo sente azitwala mwalaali nali njagala nnyo omusajja gwe baali bayita Yiga yagamba bannange kino njogera mazima ekyogera mu covid kino njogera mazima kyaki bagenda kundaba bubi basumba bannange nabiki naye kyaki bizinensi naffe mutujjaako okulya ate n'omusajja mukama mwekimula ekyemirembe bamuyitanga Sheeka Muzaata yagamba bantu mwe abasiraamu mutuwe ku ssente bannange temukubika siyaasa kujjika mukazi bana temukubika siyaasa muntu kumujja mu ssente n'olwekyo mbeera nga nzikusabye zakamuleke tugikole ki tugirye n'olwekyo essente zonna mu ngeri gye ziba zizzeemu guba mukisa kubanga sijja kugamba nti bw'ozimba kyaki ofuna bangi bazizimbye ne batakola ki ne batafuna n'abo abafunye mu kyaki nabo balina omukisa n'olwekyo naawe wenna agenda okukola fukamirako wansi bwoba oli musiraamu saba mu kyowuliriramu emirembe ng'ekiba kyekinaakuwa emirembe naye jjukira nti ettaka ly'ovunnamyeko mwe muli emyoyo gy'abajjajjaabo abo boosaba bakukulembere n'olwekyo walivunnamye nze ngamba walisabye bajjajja otasaba takupiira ennaku zino yesebo bajjajja b'abaana bangi bakozesezza bubi lubaale batya waliwo bajjajja b'abaana abeegumbulidde omuze ogw'okwebaka ku bakyala bajja kulwala siriimu mu masabo wabula abamu babeebakako babagamba mbu jjajja ŋŋambye nkunywerezeeko amaanyi abantu abo olina bubaka kigibala bajja kulwala siriimu ekyongo ekitadde kyekisookera ddala ago ge magoba agasooka ng'ebirala byonna tonabisinkana ogenda kulwala siriimu kimu kubanga jjajjange agambye tojja kwambala bupiira jjajjange agambye tojja kukebera muntu ono kulaba oba mulamu oba si mulamu ekyokubiri ekisinga okulwaza abantu siriimu kwe kukaka omuntu omukwano siriimu wasinga okukwatira lindako bajjajja agambe naye nga ye jjajja agamba bantu bakikozesa oli akikozesezza kyobola abalwadde mbagamba bwoba ogenze musabe wa jjajja
tegeera nawe weesigalizemu okutegeera okukonga ki ng'omuntu waliwo ebintu naye byoba owakanya waliwo ebintu byoba owakanamuuko babigambe nawe owakanemuuko gambe kino si kituufu jjajja agamba nti eddagala okulinyingizaamu alina kuliyisiza ku ye ng'omuntu yalina okulinyingizaamu alinyingizaamu atya abakyala omusanze okusoomozebwa kungi nnyo ku basawo b'ekinnansi naye ng'ekyo tekiri ku basawo ba kinnansi bokka kankubuulye ssebo mukulu Mmiiro ne malwaliro omanyi lwaki mu malwaliro gyekiri naye tulina obuzibu bumu nti ate abalwanyisa obuwangu ate bayitira nti kati bo bakozesa advantage anti mbadde ngenda nkulambika bw'ova wano otwala mukazi we alina olubuto mu ddwaliro kano bajja nakasalamu otwala mukazi we alina olubuto mu ddwaliro olubuto oluto yeetaaga kkeberako otuuka kabenchi oluusi omuleetedde ku piki olumu kagaali omukwano gubasaza mu kabu omuwerekedde anti baatugamba nti omusajja wagenda ne mukazi we mu ddwaliro babanguyiza bw'otuuka otuula kabenchi dokita ayita omulwadde addako omukazi we yeesogga akasenge sema agenda ogu bamala ne mukazi wo dokita amala ne mukazi wo eddakiika ezisoba mu 30 oba essaawa mu kasenge ng'akyamukebera n'afuluma nga yeetereeza n'aga nti ani yazze ne Nuuru n'osituka mangu sebo yenze nazze naye n'aga nti mugulire ku byokunywa ajja kutereera naye omuzza ku mmande gwolowooza singa dokita oyo abeera yagadde kukola bikyamu mu kasenge sigambe nti bakikola naye singa abeera yagadde kikolera mu kasenge eyo waliwo ekimulobera olaba wamukolako ebyensonyi nga naawe bbaawe oli wali ebweru ku benchi kitegeeza nti gibeera mize n'abalokole nabo basobola obikola eyo mu night prayer gye batava naye nze nkubiriza abaffe ab'obujjajja ekisooka lubaala ajja kugenda osigaze masabo ng'okoze ebintu ebyo lubaala ajja kukuviira ekyokubiri ojja kulwala ekyokusatu bajja kukusiba kubanga tojja kikola kwasooka okikole ku wokubiri okikole ku wokusatu ekinaavaamu bajja kukusiba kubanga bw'ona ogufuula omuze gyojjo kikolera kwatagenda kati kamera zajja omukazi ajja kukwata ebifaananyi ng'omweganzikiddeko mu kinaabiro eyo gye mwambululira era abasawo mbakubiriza toyambulula muntu ng'oliwo omu bw'oba oyambulula omuntu mubeerewo abantu nga 2 afazaali oba 3 ne bwanaakuba enduulu bagenda kwebuuza nti bona abadde bakukozesa nga kuliko n'omukazi naddala ng'oyambulula omukazi wabeerewo abantu ab'enjawulo abayinza okuwaako obujulizi kubanga tuli mu nsi gye baatuwambako kitegeeza nti olumu bituufu olumu si bituufu n'olwekyo abatulaba abalabi b'ennono TV egyo gy'emisambwa gye njogeddeko olwaleero emisambwa gya mirundi 2 omusambwa ogw'ekyalo n'omusambwa ogw'ekika naye lwe tulidda tujja kwogera ku misambwa egy'obutonzi egyo egyatumibwa Katonda mwennyini okujja ku nsi kuno kwe tuli okutuyambako mu mirimu egy'enjawulo tujja kugyogerako twogere ne ku mayembe neyanziza nnyo neyanzeege ssebo ab'ennono TV okujjanga ne mutwala obudde ne mujja ne mundabako ate ne mujja n'ebibuuzo ne tusobola okubimulungula okubuulira abantu baffe okusobola okututegeera